Munnange mwasuse mutya abali Kachumba TV kansubire bitambule ddala bulungi nnyo. Wali omukka tewabula muliro. Nina bino byendeese. Ono owulira gye bujjayo. Munnange kati nno lugambo. Munnange abayimbi babeera ku sereni. Sereni mugimanye eri emutunde. Yababeerera ku ki? Ku video simanya music jam. Buli lwakubiri. Kaakati tuba tuli awo nga obukulembeze bujja. Eddy Kenzo, omukyala Sheebah kalungi ne Pallaso nga alinnye ekituuti. Wano nga bw'omanyi abantu naye bo boogera nga bagamba nyi lwaki tuwaayo okukola ate mutuwaayo kolabo nga abakulembeze. Pallaso munnange ng'agamba ate kolabo munnange baagimala dda. Ko Sheebah ng'agamba yeye Pallaso kolabo ki gye twamala yogera. Pallaso ng'agamba temwagimala. Abantu nga bagamba ti kolabo ki? Pallaso ng'agamba ekivulu kya gravity baali bakiyita batya? Ekyo okwepiica. Sheebah agamba nze neepiice ne Kenzo. Kenzo ng'agamba nze neepiice ne Sheebah. Awo nno abantu balaba. Sheebah ng'agamba sisobola kwepiica na Kenzo oba na muyimbi yenna wa industry. Mwenna muli ba blue. Awe wavudde obuzibu. David Lwala yabadde mu audience ng'agamba Sheebah nedda sibangako brother wo sibangako mwannyoko be lailo la kan envelope tonnemesa ndi waddembe okujja ne ngamba ebigambo byange teweekwasa ko Pallaso ko Sheebah owaye olimba nze goli brother wange ko David kakibe kike tonyeka gwake tuli munnange. Sheebah ng'agamba nedda kati tugenda okukola tugenda teekawo akalulu ayisinge okumpa omwendo omungi kugenda naye tunoonye reality show bantu kwebali osindika message nti Sheebah mwagala n'obukadde 5 oli agambye nze mwagala n'obukadde 10 omulala agambye nze mwagala ate zooteekayo tebazikomyawo. Kati ekibuuzo gwali omwetaaga Sheebah bw'obeera mwetaaga oyinza mwetaaga na ssente mmeka awo tuli. Naye ate Pallaso ebyo nabwe byavuddewo alina kye yatugambye ekiraga nti ddala kituufu wandibeerawo enkolagana ey'enjawulo eri obukulembeze. Okitegedde wandibeerawo kati sikazooke nkulaga bino eno nga ne David talaagaana nga Sheebah agamba ekituufu bagenda gira then nkubuulira ate wali nga tumaliriza Pallaso akaama ke yankubye nti woofiisi eya Kenzo n'eya Sheebah sooka olabe bino. Bananye mbalamusiza nnyo bananye ice cream ekitanywa ka strawberry bada wumwe mulimu strawberry. Hi guys, bananye muli bulungi. First of all njagala beebaza nnyo okutukkiririza bwe twali twakatandika buli omu yayogera kyayakola ki naye kati nkiraba mu bantu wano abatudde wano kati mwategeera nti tuli wano for music ku protectinga business yaffe na keepinga ddagala libawonya ku mitima gyammwe which is music because tuba butajja wano eddagala eribawonya lyali ligenda kuggwawo. Era kati mbeebaza nnyo nti muli naffe tukuume eddagala eribakola ki eribawonya. Bannange erina eddagala weriba likuwonya akawululu kano. Music is medicine. Music is a language. Music is a beautiful thing. Music is a hospital. Just fix music. Golaba abantu bameka bowonyeza ku mitima gyabwe. Bana tubeebaza nnyo okutubiriiviramu ne mutatugattika kubanga bagezezaako nnyo tugattika naye at least mututegedde nti ffe ekyaffe kya muziki na protectinga muziki na kukakasa nti omuyimbi asobola okugaggawalira mu nsi ye ng'aba Nigeria ng'abalala bonna. So thank you so much. First of all, ngenda kuthankinga again
mukyala Esther, Mami Esther. Omukyala oyo lwakize buli wenyimirira as a must nyina omwebaza. Tetwandibadde wano singa si mukyala. Mwagalayo kulabo nani? Ne president. Leero tukonorenga bebagamba kolabo ndowooza omanyi kye bategeeza. Tebaagala era eyaggwa baagala oluyimba. Oluyimba. President, Vice President, Mwe Pallaso. Jangu nnyonnyola abantu. Eriwo eyaggwa. Kolabo eyaggwa yeri gye twalina Sematimba ku stage nga tuyimba tewali ndala. Ojjukira? Mbadde nzibuzaabuziza. Mbadde njagala njatule nga mwenna muli wano. Nze aba industry bonna ba brother. Tebabalimbalimba kintu kyonna. Nze industry yonna ba brother. Sebo Mwami Lutalo ogenda kukkiriza oli brother wange, oli brother wange. Mwami Lutalo Lutalaganye. Ayagala kolabo y'okwepicha bannaye. Mugenda n'okukkiriza bannange kyagenda okukola kiri bwe kiti. Genda gamba Mami Esther akole reality show nga bannoonyeza omwami mwenna mujje. Muteekemu applications zammwe nnonde. May the highest bidder win. Nze ne Pallaso lwakuba twagala bino bigwe ne naffe tetukkiriza. Bannange mumanyi oyo omuwala ku kyalo mama ogwo yakuwoningako n'agamba tugeza. Life bwekuwa lemoni ng'olinnya guredi ndowooza ya kiro samula negeda osobola. Bannange olunaku ngenda kulwejjako ne vice president waffe ne president waffe ngenda kulwejjako nange kenyini ndwejjeko nduzeeyo wa buzeeyi kanzije nfukamire nkugambe nti tweyanziza nnyo okujjanga buli kanaku nze nkulabidde emyezi egiwera okuva wenajja wano ojja buli kanaku n'otuula naffe ne tugenda mu parliament ffenna ne tugenda mu meetings ffenna ate nga nkimanyi tojja mu ngeri gy'olina okujja naye ojja. Tukweyanziza nnyo tulaga nti obugumiikiriza kintu kikulu. Tweyanziza nnyo tulaga nti oyinza okuba omuntu omukulu ate omwana omuto n'akuleetera ky'otaafuna mu myaka gyo. Njagala nga takikuleetedde mu kitiibwa. Saagala nnyo mukuga ekyo mu kibojja ennyo ate nga kikuleetedde mu kitiibwa. Eddy nange n'abayimbi abalala bonna naawe taata tukuŋŋaanyizza bano abantu. Leero njagala buli omu ayimuke mu kitiibwa kya Mwami Ssemata. Buli omu ayimuke out of respect. Njagala buli omu ayimuke bannange out of respect. Omanyi bagamba bw'oba tomanyi gy'ova toyinza kumanya gy'olaga. No music gye yatandikira bano abaami be batandika music ffe abamu ku ffe tetumanya gye batandikira. Let me see your hands up. Let me see your hands up. Kola bw'otyo omukono gwo. Kola bw'otyo omukono gwo. Kangulengere. The federation banaye mukole bwe muti mukole flowers. Kanabe flowers. Kola bw'otyo flowers. Wana mu federation abo ke tukola ka flowers. Twagala buloma blossoming nga flowers. And tonight is yours. And the voices up. Genda kuita Mwami David Lutalo asooke awomenge up. Oluyimba olusooka olw'omukulu David yagenda okukola asooka awomenge up. Bannange n'abalinamu ku ssente
mulete sente muwe omukulu ate sente lwaki muddayo naze waka. Honestly, bring the money, we eat the money, we enjoy the life. Yay! Banange obugalo basibulira mukole wemuti omwami tumulage nti wetuli. Thank you. Mwagalayo kulabo nani ne president leero tukonorenga bwe bagamba kolabo ndowooza omanyi kye bategeeza. Tebaagala era eyaggwa baagala oluyimba. President, Vice President Mwe Pallaso jangu nnyonnyola abantu eriwo eyaggwa. Kolabo eyaggwa yeri gye twalina essematimba ku stage nga tuyimba tewali ndala. Ojjukira mbadde nzibuzaabuziza. Mbadde njagala njatule nga mwenna muli wano. Nze aba industry bonna ba brother. Tebabalimbalimba kintu kyonna. Nze industry yonna ba brother. Sebo mwami Lutalo ogenda kukkiriza oli brother wange, oli brother wange. Mwami Lutalo Lutalaganye ayagala kolabo y'okwepicha bannaye mugenda n'okukkiriza bannange kyagenda okukola kiriwo ekiti genda gamba mami Esther akole reality show nga bannoonyeza omwami mwenna mujje muteekemu applications zammwe nnonde may the highest bidder win. Nze ne Pallaso lwanga twagala bino bigwe ne naffe tetukkiriza. Bannange mumanyi oyo omuwala ku kyalo mama ogwe yakuwoningako n'agamba tugeza life bwekuwa lemoni